byonna bwe tubyagala tugeze tulabe basebo ne bannyabo kino kyekikuubo kyo kyaggaddwa dda abasuubuzi tebakoze yadde so kambalamuzeeko ku kikuubo wano ekikuubo basuubuzimye bassebo ne bannyabo infirinsi ereese obuzibu basuubuza emaali tebagisumuludde embeera bwete bweri mu kikuubo basuubuza ekituufu baggaddewo bakkiriza bali Kachumbali. Don't please subscribe. Kola mutima mubi. Kikuubo enda bayisaako wansi eri ate mulabe embeera nga bweri. Ekikuubo nga bwe kiri abasuubuzi bagambye ekimala kimala katuggalewo. Katonda ye bw'omunyiiza ayongera kukola ki? Ayongera ekikuubo ndowooza mu kirabi. Nkirabye just mbalambuzaako but subscribe. Balambuzaako kikuubo bwe kiri embeera nga bweri. Bakkirizeeko wansi olaba ate kiri wansi. I think abamanyi ekikuubo eno kolide mugitegeera. Eno ekkirira mpaka wansi mu paaka empya. Kati gye tulimu yonna yonna ebeera bize ebiseera ebisinga naye baggaddewo. Ekikuubo munda musobola olaba wano wonna waba tayiti nnyo mu biseera by'okukola naye maali baggaddewo dda. Bagambye terikola emaali mugiraba. Maali y'abasuubuzi sobola obba tunuzaako munda wano eno embeera nga bweri. So eno abamanyi wansi eno ndowooza mumanyiiyo. Eri ye paaka empya gy'olengera awo. Luno lwe lukuubo olugiyitamu naye okuva eri yonna 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 waggale. Owalaba kizimbe kyonna bakiyita Nana Center.
eno enana ssente ey'omukyala Nabukeera Kiggale ate eno ye Kabale Road. Mwagala kwogerako eri eggwanga mwogere ki ekigenda mu maaso ki ekigenda mu maaso wamma ki ekigenda mu maaso abantu bonna nabagaddewo ebizimbe bali si bamativu eri ebigenda maaso ebikolebwa gavumenti ngaonaga emisolo giyitiridde kali naffe tuli wano tuzze kusuubula naye tetulina byakusuubula. Ovuddewa? Nze nviiridde Ndejje. Ozze kusuubula? Nze kusuubula. Osanze Waggale? Waggale ate abali tusuubuza emaali tetubalina ati nabagamba ebintu bigenda kulinnya ate naffe tutya okwongeza twabamanyiza abantu baffe tubakwata ebintu byakwata mpolampola naye tusaba gavumenti okuyimirira mu kintu kino etubeereremu era etuyambe ekole ku nsonga zino kuba naffe twagala okubeerawo. So President Museveni musaba ekintu kimu ababeereremu atubeereremu kuba naffe katwafuuka babe twafuuka babe kuba yatandika kali akapatriotism tukagala nnyo so katwafuuka babe atubeereremu ng'era ababe senga tababeereramu ajemanyi kati ennaku zino omuntu waffe ajja tubeereramu. Okay, amanya Ssentumwe Moses okuva Endejje tweyanziza. Maloboozi g'abasuubuzi mugawulidde bwe batebagamba President Museveni babeereremu nabo babeerewo basobole okulaba nti nate embeera bagikakkalabya bulungi nnyo. Tebandyagadde kulaba ng'ebizimbe biggalwa naye olw'embeera ensonga lwaki munange bagadde ebizimbe eyo gy'olengera awo ye Nana Center naye eggaddwa yonna omukyala Nabukeera eggaddwa ate eri ye Capital Center nayo eggaddwa. So amaduuka gonna ku eno street nga bwe mugalaba gaggaddwa dda bassebo ne bannyabo. Twali Kakyumbaali subscribinga ate tweyagalize lwaki nedda ngenda beera nga mbatuusaako buli kimu ekigenda mu maaso okuva olunaku lwaleero mpaka gye binaggweera naye gwe kyolina okumanya security eyiriddwa mu bungi okulaba nti nno tewabaako bakola ffujjo wakati mu kwokya ebipiira oba n'okwekalakaasa okwa ebigambo abadde waggulu mu bizimbe babajjeeyo nga bw'ogenda olaba mu maaso awo naye nga embeera bwetyo bweri mu kibuga olaba embeera nga bwetambula yonna ekizimbe byonna abiggaddwa akitegeeza nti no n'ababoda tebabeera tebagenda kukola kitegeeza nti n'aba restaurant babeera tebagenda kukola akitegeeza nti n'abasuubuzi abazze okusuubula emaali zaabwe mu Kampala nabo babeera tebagenda kukola ki ate kufuna maali kubanga bwe bandigisuubudde ate Waggale wano street eno ebeera bize nga bwe mugimanyi nga tewaliwo na muntu abeera ng'atudde butuuzi awo naye olaba nti nno obudde buno olw'okuba n'abasuubuzi beekalakaasiza n'ababoda nabo tebakoze olw'embeera nno tewaliwo bakasitoma. So embeera bwetyo bweri mu Kampala gwe wenna agenda mu maaso n'okubeera nti nno olina essaala agisabire eri eggwanga ate ne gavumenti ebeere ng'ekyusaamu mu musolo ogwa FX. Bo basuubuzi bagaa tebannagaana kuguwa naye engeri gye gusololezebwamu esooka eri double taxation ate ekyokubiri bagamba nti nno tebannagutegeera kyegukola at least bandi basomesezza engeri gye gukolamu ekufulu zo nnene nnyo eziri ku bizimbe endowooza nga muziraba street yonna eri nkalu ddala olw'embeera nti nno nga bwe mugimanyi ekizimbe kiikyo Kwalisero nakyo kiggaddwa Kwalisero bus terminal nakyo nga bwe mukiraba kyonna tekuliiko nadduuka nalimu alikoze bassebo ne bannyabo. So embeera bwetyo bweri French Plaza nayo tekoze kuno kwekalakaasa I think okukyasinza okubeera okw'amaanyi mu Uganda eri abasuubuzi era nga kinajjukirwa nno n'omukulu Bobi Wine yavuddeyo n'abasapootinga Besigye naye yavuddeyo n'agamba twabagambanga kati kamukirabeko. So embeera ebyaddala bwetyo bweri
si nnungi tewumya nakabululu naye kangende mbeetoolozeeko ndowooza eri wansi ku paaka empya ate mulabe ekiriyo.